liyise eri Makerere, erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze naliŋŋaanya okuva gye nsoma, naye mweno ekkanisa nja kuyingira. Mulimu amawanga ga buli kika, Yesu akuyita agendayo olabe. Program byabadde tomanyi mu Gugudde kuva mu myaka gy'enkaaga. Program ebatuusibwako Gugudde TV okusinziira wano mu luggya lwa Makerere Full Gospel Church. Full Gospel Church eri ku nguudo bbiri, Makerere Hill Road ne Sir Apollo Kaggwa. Mu ab'emyaka gya 5 myaka gy'enkaaga mu masaŋŋanzira ga Haji Kasule, awo Full Gospel Church Gugudde wesangibwa. Program ya byafaayo nga eyogera ku mugigi, ku mulembe, mu biseera, enjiri ey'amaanyi, gospel power weyagira mu Uganda. Era bamissionary baffe abo bawandiika ekitabo ekyo gospel power. Musuba waffe Hugh Douglas Lezel ne mukyala we Audrey Lezel bakunyonyola bulungi enjiri yaffe eno bwe yatandika. Bavira ddala akawonvu n'akaga olunaku lwe bafuna vision mu 1955 eri Canada okuleeta enjiri mu Uganda. Jjukira nti Full Gospel Church teyajja yokka, bajja abantu babiri nga Balongo ne Elim Fellowship Church mu kiseera ekyo ndowooza nga bagiyita, oba ekkanisa eya Elim Emmengo. Lezero ne babasindika Fort Potro, naye ng'ate era vision eri bagirina emabega. Sinowooza nti bakolayo emirimu gw'amaanyi ne bajja mu Kampala enjiri n'ekinta. Amakanisa gonna gw'olaba amapentekoota agatutumuse nga Namirembe Christian Fellowship ne makanisa ag'Abaganda baffe abalala bonna abazimbi amakanisa amalungi ag'enjiri nga babulira Yesu Kristo alokola era awonya, ne gatandikira awo. Era bwe mutindo kati bwe tulimu. Tuli ku byafaayo. Nkomyewo nate mu kitundu kyaffe ekyokuna era nga kye kya Professor Simeon Kayuwa. Naye nja musaba ajja kukolayo line. Jajja okuteekangako ebintu bino nga mubuuza emibuuzo. Program eno yeyongere mu maaso. Bantu bangi bajje nga alina line ye. Alina line gye yatonzeewo egamba nti cup of tea. NCF. Cup of tea. Yeah. Naye ndowooza cup of tea enjiri mugibuulirira ku katyako. Ate abakofi obasosodde. Sebo buuza ku bakwano gwo obagaa nti okomyewo omulundi ogwokuna. Sanyuse okumpa emirundi ena miramba ku TV ey'ekkanisa enkulu ennyo. Waliwo ekintu kyebayita affinity. Affinity kwegamba kitegeeza ekintu ekikwa-attractinga. Yes. Ngolaba omulalu abeera attracted to rotten things. Yes. Alina affinity n'ebintu ebivundu. Yes. Kakati nze nina affinity mu mutima gwange oba Yesu Kristo yandabikira. Kuba Yesu Kristo nga bwe nakutegeeza ku ntandikwa nali sirina faith mu Katonda ne mu n'akamu n'akeddagala nga saagala nakukimbuulira nga saagala kulina luyimba n'olumu lw'eddiini wadde. Iyi wali omukyayi nnyo. Kwegamba kubanga maama wange yafa ate taata n'ayimba oluyimba lw'eddiini. Maama Nannozi. Katubalageko ku kifaananyi kya mukadde waffe Nannozi atuzaalira eddenzi lino Professor Kayuwa. Omwana oyo omuto yonna engalo nga wazinuuna nnyo oba wamala emyaka emeka okuzibaako. Ndamalako ebbanga. Omwana oyo mu kifaananyi ekyo ekya black and white amukutte ye Maama Nannozi. Taata mumulaba ne baganda emabega eyo tulaba ennyumba ezo nga bwasulanga mu kigaga. Eyo nedda. Ndoza bakamera babisaayo. Abakamera be babisaayo. Ekifaananyi Professor Kayuwa nga akyali muto. Kaakati tukomyawo nate naye mu kitundu ekyokuna tugenda okwogera ku bigambo ebitonotono. Tugenda nokulaba n'embaga bwe yawasa maama waffe mukwano gwaffe Dr. Siria Kayuwa. Jukira mu program eyokusatu
twayogerako ku kigambo Karat kandabe cameraman muganda wange wa kamera asembereze ekifaananyi kino Karat yakinyonnyola bulungi era nze ne matira nti akyogeddeko bulungi kubanga abamu mubadde mukimusibako enjigirizaye yeyunguddemu n'ekigambo kino Karat naye akiwunzise nga kumaliriza kwekyo. Yes, njala abatuulize bategeere nti nina PhD mu theology. Ekyokubiri nze professor yasooka mu nsi yonna owa supernatural, the professor of the supernatural. Supernatural kitegeeza ki? Obulamu obulala n'amaanyi amalala agakola ebintu ku nsi ng'okuzuukiza abafu ng'okuwonya abalwadde nga amaanyi ago buli mukristaayo agalina osobola okugafuna naye si buli muntu gamba kitegeeza ffe abali mu scientific matter gitubala nti omubiri guno material eno ey'oku nsi ebirowoozo bino eby'oku nsi nga si mwe muli source ya survival yaffe. Waliwo amaanyi amalala agakozesebwa agamu ga sitaani naye nga gafuga ebyoku nsi abalogo gye bali nabo ate ne abantu ba Yesu Kristo gye bali abamaleka abagwa gye bali n'amaleka abawangula abagwa gye bali ne Katonda gyali kati balabikane kubire ate bayinza bagaba batulimba bya bajingira naye bali bakolera ebintu tetufe time emala kwogera ku byamagero. Yes, naye nga nabyo nkulaga how they work balina amaanyi mangi nnyo. Kakati abatondebwa mu ngeri efaanana nga bamaleka bali mu engeri yaabwe bafaananamu nga Katonda ate nga bafaananamu n'abantu bali makati awo nga basobola okukola ebintu bafaananamu mu nature yaabwe kateetuke Katonda naye si Katonda batondebwa ate bafaananamu ngaffe abantu kyokka nga ataffe abantu batusingako mu nature yaffe. Kati ffe tuli muki mu world eno yaki naye waliwo ebiwandiiko ebigambira nti bo be batwegomba ate kati batwegomba oluusi olw'okutwaga Katonda ngeri gyetwagalamu ekisasiro ng'ekyo n'okyagala obwoto n'okifiirira kwegamba ekintu ng'ekyo beebuuza lwaki Katonda yagala nnyo omuntu mu ngeri efaanana bw'etyo. Kati ekyo si kyembadde njala kwogera nti nno nga bwe ndi professor of the supernatural ate nga ndi doctor of theology nina ne doctorate endala abantu basaana barespecting view ya doctor tamala kwogera bigambo ebitali magezi. I cannot be a cult leader nga sisomye nga temaze okusoma theology manyi bulungi what a cult is supposed to be. Abantu era wakibanyonyola mu kitundu ekyokusaba bakikola ekintu ekyo kulwanyisa abantu bannaabwe kukunyiiza sinze nzekka banyiiza ne bannaabwe abalala ya stories ezitali ntuufu ku bo ensi ebalowooza mu ngeri efaanana bwetyo because balina kirina kinagambye obujja obusungu kubanga abantu bali balina kye bakiivinze ate bo kye batakiivinze ba feeling threatened. Kati eyo ensonga lwaki abantu ekyo bayita cult si cult nyini cult kitegeeza kukyamya endowooza ensomesa engeri gyosomesaamu abantu okuva ku Katonda ng'obagamba nti Katonda ayogera naawe nga tayogera naawe. Aleteyo ekyokulabirako ekirala okuwagira ekikyo Roman Catholic bayawukana n'abaprotestant ebyafaayo bingi awo naye tekyagaana omuroman okugamba omuprotestant nti oyo Karat enjiri nejja yabalokole tekyagaana bennamirembe abamu naddala abazuukufu n'ova eno n'ogenda ow'omuzuukufu ng'oli mu Pentecost akulabanga ekitaliyo akuyita Karat ati kati church politics kwegamba buli omu agenda ayita munne Karat ngambule kati ya Yesu Kristo ye ate is our Lord. Kati nze kyenagambye nti bo bali political and then spiritual kitegeeza taata w'omuntu wanjawulo ku baana be abaana bo balwanagana naye ye abazaala kakati ye abalongoosa abayamba buyambi nekodde nga balwanagana abafalisaayo ye tegwawo olwokubanga okoze eddiini endala n'eddiini endala bonna munaba abaagala. Abafalisaayo Yesu bwajja mu New Testament n'ebikolwa by'abatumi byeyakola nga tebabyagala nga bibanyiiza ne bamuyita Karat. Ekyo wakitugamba mu programu ne tukitegeera bulungi nnyo. Kaakati professor yenno
okujja okubuuza ebibuuzo professor ino okwesiba ebbiri teyetaaga nokwesiba bbiri kubanga anziruse emisinde mujjayo bujja okumuleeta wano bwe mwagala era mbanne muntendereze nnyo nti am a good presenter. Praise God. Kaakati twalaba count netugamba nti tuwulira ku enjiri gospel nga bwekitegeera mu dakiika nga 5 oyogera ekigambo gospel abantu abo bakitegeera. Gospel ekigambo gospel kitegeeza good news. Ekigambo kyajja nga Yesu Kristo yamaze emyaka 15 ng'agenze mu ggulu. Ng'alinnye mu ggulu. Wekyajjiraawo. Nga wayise emyaka 15. Kakati abayigirizwa bamiitinga mu Yerusaalemu. Yes. Chairman waabwe yali James, brother wa Yesu Kristo. Yes. Mu kyo bayita Jerusalem Assembly. Yes. Waliyo Petero, abogezi mwalimu Petero, ne Paulo, ne bonna abalala bonna abali necessary mu kiseera ekyo nga bakyali balamu okubeera mu lukuŋŋaana olwo. Yes. Kakati ne wabeerawo Petero n'alipotinga nti abantu bangi bafunye omwoyo omutukuvu eri gye tugenze, abamu ba Gentiles, abalala ba Jews, abalala bakazi, ate bafunye n'omwoyo omutukuvu, bafunye n'ebyamagero, boogera mu nnimi, bakola ebintu nga Yesu Kristo bye yakolanga, naffe bitukola nabo babikola, naye bangi nnyo baagala okuyingira nabo mu kukkiriza. Kakati abantu abo nga tebakkiriza okuyingira mu ddiini y'aba Judaism. Bo baali bakkiriza aba Judaism nga tebakyakkiriza nti salvation erimu bikolwa nga circumcision, okusala ebisolo, ngaba erimu ebyo okweyawula ku bannamawanga. Akatintu ebyo kikekyo mwemuli ate ng'ejjiji lyali limaze okwawukana. Ekigambo kino mpaka ejjiji eryo lyali obuwanvu bwalyo fuuti 6. Olwedde kigamba ng'ate obugazi fuuti 4. Obugazi bw'olugoye luno fuuti 4. Ng'obugigi gunene nnyo nnyo nga tekusobola kuyuzibwamu maanyi ga ente bw'ozisiba ku gigi 4 n'ozisiba ku gigi eri tesobola kuliyuzaamu. Kakati nno abantu nga tebasobola kulaba Holy of Holies. Yes. Kakati n'abaana abagundi bano abagentiles abakyala bo nga ate bali wala nnyo. Omuntu agenda Holy of Holies alina kubeera mu jju yekka. Kati twali muntu alaba wali taata wabeera. Tewali father. Eri mu ki mu Holy of Holies. Kati ejjiji baba bali awo ekyamagono kibeerawo neryeyuza shu naffe abatali appointed ne tulabayo ffenna. Abantu ne balabayo ne bamanya nti abantu bonna bayitiddwa okulaba taata waabwe ow'omuggulu. Kakati ekyakingamba ekyo nekifuuka very important point. Ekyo kinyonyera kubanga kirina kipiito ky'amaanyi. Kyafuuka very important. Kati abantu bwe batula mu meeting eno bakidiscussinga kwe kusalawo nti nno abantu bonna bayinza okubeera nga bakkiriza ne bafuna salvation without joining Judaism, without going through Judaism. Naye nga bayise mu Yesu Kristo, ebintu bisatu ebiri mu Yesu Kristo. His sacrificial death, okufa kwe, okwewaayo olw'abantu. Ekyokubiri, empisa ze oba righteousness. N'ekyokusatu, ekitakolebwangako, ekyokuzuukirwa kwe. Okufa kwe nga mulimu n'ekintu ky'ejjiji eryo kati awo ne basalawo nti abantu bonna bali abalokose tubayise good news, mawulire malungi Pawulo galeese batwegatteko balokoke ba Jews ne ba Gentiles n'abantu bonna. Okyo kyengamba kati awo good news bukyava. Ekijiji kiri katukijjolire nti ejjiji lino nga limaze okukola ki tuba n'eddembe abakkiriza Yesu Kristo nti ng'omusujja gwa kutawa owanika togenda wamwawule wekaweka mukwagala buli omu yalaba n'abatali baawule n'abaali ba bulijjo n'abatali okulembeze abaali mu yeekaalu baalaba Holy of Holies. Naffe tusobola okulaba Holy of Holies and credit
to Jesus Christ. Thanks to Jesus Christ. That's why they say enjiri ejja kuberanga mu linnya lya Yesu Kristo. Awo Paulo yayogera ngama Peter yayogera nti tewali linnya lyonna liwereddwa ku lw'obulokozi bw'abantu okujja ko Yesu Kristo. Waliwo abasumba abagenda ku mikolo obanga emikolo gya president sioneka ne Kenya nasaba n'amaanyi nnyo owulira nti esaala enywedde eyingiddeyo naye bw'aba akomekereza erinnya lya Yesu Kristo n'alyebalama. Ayo si mutuufu. Kati enjiri eno lwaki ndi attracted nina affinity ne Full Gospel Church. Yes. Era bwe najjanga nakisamu ekitiibwa sitesi yokka nawe benalaba nganga bagala Katonda mazima n'omwoyo mazima mwoyo ne mazima nga na affinity nabo lwakubanga Katonda gwe nalinoonya yalina okubeera ng'asobola okuprovingibwa okukakasibwa scientifically nga waliwo ekigambo nga bw'nagamba luli nti bwe mba nzikiriza ekintu nti kituufu nina okunoonya okozesa akakobo kayita logical truth. Logical truth kitegeeza amazima agavudde mu ku logic mu reasoninga oba mu reasoninga kibe kitya mu Buganda reasoning okunnyonnyola amazima agasobola okunnyonnyolebwa okunnyonnyola obukakafu bw'ekintu era ningamba nti ekintu kino kimugambye Sande Mukasa mulema omukono gw'omulema ekoti amala kakati yemkweka kati twagala tugambe ekigambo evidence eruwa data eyudawa oyise mukakubo ki olyoke okole ki otuke ku nsonga eyo bw'otakatuukako nga tutwadde data tutwadde evidence assumption yo gyoyogedde nti mulema ebanfu ote kubanga omanya nti ekintu kino kyekikakasa bwe zijjemu ekooti bwe nti nesanga omukono nga gwa plastic teguliyo kati awo olukyo gye bayita scientific truth. Kakati nze okukkiriza kwange mu Yesu Kristo tegenda kubeera na ddiini etasobola kuprovinga nti Yesu Kristo kyali era kinamusuubiza namugamba bwe nti nakyogera kino bantu nakwogera ku kya mukyala wange nakimugamba bwe nti nze nga bwe nkulabye nti oli mulamu sigenda kwenda ate nalina bakazi bangi sigenda kunywa sigala sigenda kunywa mwenge yesigala wamunywako nnyo nga nnyo 4 packets a day ate kaali nakona kanywa kati kampomera nnyo nga nnyo bino ebirala abavubuka bamanyi kaali Marlboro ebyo byona emindi omusawo yange bali katandika mindi kakati omagugo gajja kulwala kandi nali mbituuseko nga bukasamba ne ashtray yawo bwe bulamu bwe nali mbwentyo naye Yesu alokola era oyo kingamba kakati ningamba sijja nze kyengenda okukola sigenda kunywa omwenge sijja sigala sijja kola ebyo kakati naye nga ate n'ebirala byonna sijja kubikola naye ng'ekikulu ennyo nnyo naawe mpa omukyala atajja kukola bintu ebyo nange nkusuubiza nti ebintu byonna ebiprovinga nti oli mulamu ku nsi nja kubikola mu linnya lyo ense kutegeere nti oli mulamu mulembe gwaffe ekyo wakyogera Calvary Cross Choir ejaguza emyaka 4 nga bw'okyogedde era bw'okyogera ku kitundu era kinatandika okuva olwo I'm proving Katonda nti Yesu Kristo mulamu. Hallelujah. Ate kati wendi wano okuprovinga nga doctor nga professor nga muntu alina ne university kati awo ndi mugumivu bulungi okusobola okukakasa ensi yonna nti byenjogera bimu amagezi. Amen. Professor, nga tugenda mu control room. Watenda kikata. Njagala oyogere ku kigambo guguddi nga gwo bokitegeera. Gospel kati attraction to me mulimu ekintu kimu ekyokusuula ebibi. Ebibi. Gugudde omugugu ebibi. Omuntu okutambula ng'oli guilty. Mu mutima gwo kiba kinene nnyo. Guilt eyo nti nkwana bakazi bannange baba nange nti akaana kenina akamusika mu maka gange takazaala bweru nkimwami wange tamanyi into fana bwe bityo ebibwamu n'okwenda bali babanziika ate n'omwana nga basatu ne bavaayo osula bubi n'omulala bubi nawe kenyini obulambo bwonna obubeera bubi kubanga omugugu tebagusuula nti watta gundi n'omutomeza emmotoka
notakyogera nako wadde nosirika. Ebintu ebyo byebigwa abantu balina emigugu emizibu ennyo kubanga boyogera obugagga balowooza gino egyekaseki obugagga bwabwe babujje mu kusamira yes omukusinda sitaani ate nga mukusinda sitaani at the same time bagenda mu kanisa ekigugu kyalina kyo tolina kwenjoyinga nyumba ennungi enyingi osulamu sente wazibba bubbi wazibba bubbi ku muntu eyo message gyolekeza abagavumenti toyinza kwenjoyinga sente n'ennyumba gy'olimu wadde n'emmotoka nga esente z'okozesa n'ennyumba gy'osulamu nokodde weeyagala n'ebintu n'amataala ag'amasanyalaze byonna nga bwabba bibbe ogwe mugugu ekyo that's what attracted me ate n'ekyokubiri kinali njagalira abalokole batukutendereza nga bayogera nnyo ku kigambo kya omugugu ogusuula abalokole abatukutendereza bayimbye ekigambo kyo Yesu mulokozi wange leero nze ndio omusaayi gunnaaziza nkwebaza omwebaza ki waliwo ekigudde nkwebaza omulokozi kakati nze attraction ennene bali abalokole benakulyemu abatukutendereza bazali bange bali abalokole bajjajjange bali abalokole abo naye waliwo ekintu kye bataakola kyenali saagalira bwe sikiraba sirokoka kyeky'ebyamagero T.A. Osborne atandika obuweereza bwe nga ine emyaka 17 18 agenda e India ebyamagero bigaana alayira mu maaso ga Mukama okujjako ng'ondaze ebyamagero kuba asinza kubuulira ddiini nfu nga temuli byamagero bayibuli eyogera ku byamagero Katonda yennyini n'amula Yesu yennyini n'amulabikira kyekituufu kati kubanga bwe tubuulira enjiri nga teriko proof modern times especially ne mu times endala zonna human nature equestioning enjiri eyo kandi nolikyo bwe nalaba nga waliwo group y'abantu abakkiriza mu kintu nti Katonda asobola okuwonya omuntu n'omulema nakinaki naye kyakola obubi ate bwe nabitandika nebira by'amaanyi nnyo ne bagamba mbu oyo agenda mu sitaani gyabijja ate ngamba abantu bamanyi kuumwa empisi waliwo n'ebbaluwa wano eri mulyango awo police ekoze eki oba police clears pastor of witchcraft kati kiri n'ekyo obusiro obusemberera omuntu nze gwe batuma okulwanyisa witchcraft twali musamize n'omwayinza kuyimirira before me. I'm telling you all the years I've been serving bonna bati omuntu gweyita kayiwa anamanyi genkozesa Yesu Kristo abasamize gwe batya batya ddala nnyo olulala olukiiko lukungana lwali eri kibuli oli mwana omu asabira wano nga mwana wa musamize okungana basamize bangi bakuloga balokole kakati abalokole tugenda kubaloga nekayo tetumukwata kajja tutta ajja kutumalawo kati omwana yali bafukira kyayi najja nambuulira temukwatako naye katubaganyewo n'abalala era kirali ngezaako okutereeza abantu bwe yamala okumbuulira emyaka egyo abantu abalokole ne bavumagana bakimera baani buli muntu ngavamune nemanya nti kyekiki omwana kyaŋŋamba baloga abasajja abo nga bolaba Pastor John Bunjo yalokokera wano amala kunyinjira omanyi Musa abalogo bamuloga ebintu byeri akola kampita eddiini ye nga abalogo babiroga kaka nawe no kenyini abalokole bimukola babaloga kandi nabulya nti enjiri nga sola confronting amaanyi g'abalogo wejika kutoa mugugu kati yeguguddu kinavanjagala gugudde nakati nkyamwagala nnyo omugugu gw'ebibi gugudde bunjo bwana oyokolaki bunjo katukomewo naye mu kitundu ekyokubiri bannaffe eno program bwe yakatwegattako osanze tugenda mu kitundu kyakubiri ekisoose kibadde kinyuvu ate ne wasuba program eyokusatu naye ojja genda ku YouTube Sunday Yusuf Mukasa YouTube ojja kulaba program zino zonna Gugudde TV ku Facebook tubeerako saawa 4 ku Twitter n'ebirala byonna gwe jangu ku Gugudde TV bajja kuwa full information. Tulina ne app eya Makerere Full Gospel Church ya bwerere ogirabira ku simu todduka misinde kuva Bugerere ojje Kampala olabe TV olabe Gugudde no gule simu smartphone laba Gugudde
control room.